Mukulu amasimati ngwe yambadde nga gagenda ku mukolo gw'olwaleero. Ebyalo bya kikungu. Ebyalo bya kikungu kyakiro Mukunjja gye tulidde. Owendobeso. Wendobeso naye kyembuuza ekintu nga kiri short notice. Anti byebyo ebiseera bisinga bikyolaba nga kipya manya wababa bakikola nga bapya okitegedde bwekyolaba nga kize nga kipya manyira wababa bakikola ki wababa bayakitandika nene endongo giyimba wababa yagiyiya wababa yayiyalaga okitegedde wababa yayiya bandi kati manya akitandika yakyagazisa abalala kainaye kankitandika ojalaba nga sho zisazenga omuntu walanga sho ya wiiki kuba mbadde nga nkiraba nga banajeria balanga wiiki ndowooza ne bajja ne bayimba ne bakuba ekisawe ne bagenda okitegedde ate ku ssente nnyingi kyo nomanya abafaani babeerawo yasi kibago okwetereeza. Mulamwa gwa Sheno kifiiriza lyanyi kiki? Si kifiiriza ate si lyanyi okitegeera kale just bagamba wabaawo akanyumira akagambibwa nti omulenzi oba omwana ewaka kye bayita master bedroom ate beera y'abaana balenzi abaana balenzi beera ba boys quarter toyinza sanga muvubuka waka nga ate yasoma master bedroom newankubadde mulenzi omukulu. Captain Gudo ye alemeddeko tasonyiwa ate gw'osonyiwa. Who is Captain Gudo? Gw'osonyiye nga master kati ate Kid agamba sisonyiwa kiki? Ate ensonga z'ono zya byakwerinda ate zange za ndongo nze ndi mu nsonga za ndongo nnyo ate ono yabalina okukwasaganyiriza ebyokwerinda yamaani naye kati abasajja be yeeyimbamu Gudo anaabasobola ate sijja okwawula nti babasobola batabasobola gwerinda olabe. Naye kati gw'ogambye nti oli low fit wagamba nti abantu baba brandinga nga abali violent abaana ba ghetto gwe n'ogamba nti gwe toli era kyova olaba tewazzaayo n'okulwana toyagala togenda kulumba muntu yenna kati ye talayongeraku kulaga kiri nti aba ghetto bali violent anti nga yawera agamba nti gwe kenikukwatako wedde bamulumbagana kwebiseera bisinga bovene wekalakasa nti oba n'oteekawo embeera naye obuyeekera ku ggwanga omukulembeze gwa tusobola musanga ali ku fulonti nati we baba mulwanirako siwe kiri wali osanzeko pulezidenti ng'akuba ensiti ya gaasi nayina abakola ki abakikwasaganya ekyo yabeera wali mu ofiisi ye ate abakola kwebyo ne bakola ki ne batandikirawo yamaani kaye champion Gudo kyalina okukolera gwe mulimu gwe n'emyaka gye amateeka tegaveeyo ne gamukwatako n'omukono gw'ekyuma tegannaba kuvaayo gwendako gaveeyo yateeka akyerigana omuntu obeera owakabi. Lwaki otadde mu kifo ekitono bwe kityo okusinziira ku maanyi g'oyogera oli amaanyi go gali mu bantu ate otadde freedom sita akafa akafunda jasiriki wabaddewo naye era kyova olaba tumaliriza wano anti enkwakyo festival loading kati awedde nitwawulire ddala abalenzi ku bakyala yamaani kubanga ogezezzaako ku Namboole ogezezzaako ku Kololo ogezezzaako ku cricket oval zonna nga teziriiwo kino ekintu kyanaku ttaano byonna bitunulemu kitegedde abaali wakagera kagamba mbuno linda kigweyo yafumita mukira akawulirako kati tetwaga kubeera nga bali nti akwata empola atuuka wala fe tutandikirawo kitegedde ate tewali gwe twesiga nikubanze nebirivingiramu nnyo okusinga omulala yenna ate sikola lwakuba bansudiya tujja okugamba kubanga waliwo omuntu ayinza okugamba nti ani akupisaddemu opika okola ekintu kino olabika tokikoze nga ggwe muntu tewali ampika kuba tewali ampika kuba ndongo yange ya buli lunaku nze neepika gw'olaba ate era ngenda kutana oluyimba kati kuba nina luyimba jjo n'okwosa ejjo nereero kanteeyo watadde jjo n'okwosa jjo n'olwaleero ate n'enkyogenda wategedde kali n'owiiki yonna yonna bwena otuuka ku konsati nosukutayo singo nze ndi muyimbi. Captain Gudo alinayo oluyimba ali mu studio Captain Gudo muyimbi alina ennyimba era ezitambula tumusuubire ku lunaku olwo aba agenda kuba ku byakwerinda katulabe kinaabaawo tulaba nga tekyetaagisa nga abaka omuzindaalo tutogamba kiba kyetaagisa ki wano oyagala tukuweerawo naye mugambe abantu bepikira tajja basobola
bajja kumusitula. Ekyo sijja kukimugamba gwoba okimugamba wuuyo. Kapiteni Gudo, abantu beweepikira nga bakambo n'abasobola. Tayogera kigambo. Kimala y'omugezigeza